Nzero Engineers ndine taata wa Kabaka Mwanga agenda kwatangazaamuko amasanyu ge yafunye oluvannyuma lw'omwana akavidiyo ke yavaayo n'akola n'ebirungi by'ajja afuna mu kavidiyo ako omwana ke yakola. Amanya mpitibwa Luyinda George William. Essanyu jitirivu nti singa yazannya vidiyo kubanga ekyamazima nti waliyo vidiyo z'olaba nga tokkiriza n'abaana bazirabe. Era nkakasa singa yazannya vidiyo nga vidiyo gye yazannya nze ku lwange nga tensanyula ne wano singa siriiwo. Era ekyo sandi kibaddemu nkibuukamu mangu kati ekintu kya Kabaka kyo kiri mu musaayi ne mu famire. Kati yo omwana okukiwulira nga yeewuliramu n'agamba nti Kabaka Mwanga yasinziira ku kinyusi. Ekyamazima certificate ya buli mwaka mweri. Afazaali ne bwebera ya 15 naye nga mweri. Naye nkubiriza abantu zadde bonna naddala nkubiriza abantu abafumbo beewale nnyo obutabanguko mu maka kuba singa Kabaka Mwanga yagenze okufuuka Kabaka Mwanga nga mu maka mulimu obutabanguko essaawa eno singa naye omukisa gwe tagulina kubanga olwandiwulidde nti taata omwana amutadde agenze nnyina yandizze n'agamba nti omwana wange tomuwonga. Nange bwe yandibadde nga yagenda ne maama ne mpulira nti omwana yazannya vidiyo baamutwala nti waani gw'owonga. So twandibadde tuli mu kuzannyira mu mukisa gwaki kati kyovola nti obutabanguko we bubeera muba muli mu kuzannyira mu mbeera. Gwe bayita Simon okkiriza otya omuwa omwana wo nga tomumanyi? Mukulu mwesigawa Layimojo muwa omwana. Layimoja yajja mu kifaananyi eky'obuntu. Olugero luga nti eriiso erinakuyunjira embidde n'ettooka oba walirabye. Bwe natunulira Simon ekyamazima nga gy'ava yakuzibwa so si yeekuza. N'olulimi lwe n'ebigambo bye mu nnyinnyonnyola ye nga biraga okwagala n'obulumi n'okwagaliza. Y'ensonga lwaki Mukama yanzikiririzaamu n'aŋŋamba Simon muwa omwana. Nalina bakulu bange nga taata nga bo bagenda kapiira naye nga nza ngamba jja tugende mu mmwanyi era nga nange akindaga. Ebyo byonna si byotya okugamba era si woosinzira ogamba nti todda mu kyalo twagala bakukozese. Obutagenda mu kyalo nina essanyu kubanga ngenda somera mu kibuga kati sigenda kudda mu kyalo lwa nsonga bye nali sirabanga. Naye okutwaliza awamu neebaza bannayuganda kubanga abadde tebatumanyi ne basobodde otutumanya mu mbeera y'omwana ono ate ne bamwagala kubanga ekyamazima ntambuddeko mu kibuga n'omwana ono naye ng'oyinza oga nti yakulira muno ng'ate mu kibuga mulimu omuntu eyazaalirwamu akuliddemu akaddiye naye nga mu kibuga bwano tamanyikiddwa. Babloga bavuddeyo bangi ne bagamba you're using this kid as a project. Anti kakati bagamba mbu mukozesa mufunamu ate era kati nze nganze ideology yange njagala ono mwana mu branding abeere celebrity ana maintaining atagenda kuggwako lumu nga abamusinga badde balowooza nti oyo wa mwezi gumu banja bagambye mwezi gumu kitundu. Kati ngezaako laba nti mu brandinga oba nti comedy gwe mulabyemu ne tusooka ne tukigezesa okuba kuyimba ndowooza lwayo namuteekoko ne mu studio. So wazudde ki comedy music bane byonna bisobola. Kati what are you going to do? Byonna agenda bikola gwe toli presenter toyimba. Mukama ayina ekintu kyeyaleeta kyeyagonnomola. Omanye ebintu byonna ne bw'obikola nga tebiriimu Katonda nga tebiriimu mukisa oba otawaanira bwereere. Oli muki mulokole mukristaayo omusira? Ajja mukatuliki. Ndi mukatuliki. Kyabikamu abalina Katonda. Era Katonda tumulina kubanga embeera lwaki tumulina ekyamazima nti bwe ntunulamu ewange wennyini wendi wentudde. Mwami Simon amanyiwo bulungi nnyo. Simon Kawalata. Simon manager wa Kabaka Mwanga. Ekyamazima bw'otuukayo okakasa nti omukisa guba mukisa. Nti oluvannyuma lw'okubeera n'abavubuka bano kyamazima mpangadde nabo abazadde abasinga n'onsonyiwa katono nnyo kankone ku kintu ky'abazadde nti abazadde abasinga tusuula obuvunaanyizibwa bwaffe mu baana. Mwana nakula nga ali nagalaale abantu okanya bagamba mwana yannema wuuyo omwana yannema ate kitasobodde kubeera ku nze nti kyankoledde na bulungi nnyo ne kinnyongera n'amayinja singa omwana ono yasobola okuzannya ka vidiyo ke ng'ali atyo tasoma asula wano asula wali najja ne mumujjako interview eziga nti taata yatusuulawo tubeeraawo ne maama kyamazima singa siri wano naye nsobodde okuwangala n'abantu bano oba na famire yange
kyamazima nga ngitambuliza mu mbeera nga naawe omanye ekyo. Bano bakuza otya kuba mu bigambo bya Kabaka Mwanga ye muntu akyasinze okutya abazadde be. Kirungi nnyo nti si kirungi oli mukambwe kituufu si kirungi mwana mulaga nnyo mutigi kubanga oyinza okusuula omuggo n'oyonoona omwana buli ogana omukuba omuggo naye jjukira nti ye yagukkuba mu bukulu situbakuba miggo gyakubatulugunya wabula tubakuba emiggo egibalambika embooka ezirambika kubanga waliwo embooka ey'ekigambo waliwo embooka ey'eriiso ffe twalina bakitaffe ng'akutunulira butunuulizi n'omanya ekigenda okuddako. Mukozesa nnyo kuba yagamba nakusanga nga tolina kyokola ng'ate mwanje eziri bwe kiri ewaffe nze ndi musajja mulimi era ndi mulunzi nti abakulu bano kambayita abakulu kubanga era bakuze kubanga basobole n'okutuuka gye sinnatuuka kati omukulu Kabaka Mwanga asobodde okutuuka mu bifonze bye sijja tutuukamu. Yakulese Kampala oba waloze? Saawa eno Kampala nzijayo era wano mu bimuli bya Bulange buli lwe tuleeta oluwalo abakooki sibulawo nzijawo nnyo naye nti ku ssaawa ya leero ye yennyini Kabaka Mwanga yandeese wano. Otwala akadde n'osomesaamuko ku baana olulimi Oluganda kuba Kabaka Mwanga twamugamba atambulemu ng'Omuganda yatuddukako buddusi. Omanyi ntwala obuvunaanyizibwa basomesa naye ono comedian kati bwe mwamugamba okutambula ng'Omuganda ye nadduka emisinde jjukira nti ye comedian ayinza okuba nga akitwala mu mbeera eyo. Ova neerero wuuyo mutabani we obugambo ki bw'omugamba bwe baba bamugambye tambula ng'Omuganda obutonotono? Obugambo bwe kutambula ng'Omuganda oyina okwogera ng'ojjayo ennono z'abajjajjaabo. For example n'ogamba nti ndi muzzukulu wa Kiwanuka, ndi muzzukulu wa Kasabuli, ndi muzzukulu wa Kiriggwajja, ebyo mbiteekawo nga kyakulabirako. Ndi mutabani wa Gundi. Kati olwo olambika ki neddira omuziro gundi olwo n'olambika obuvo n'obuddo kwe kutambula ng'Omuganda. Kituufu oli kansala? Ndi kansala ssebo. Omusajja w'enaali obulungi ennyo. Omuvubuka ng'ayagala nnyo ebya politiki. Lwaki akantu ako kambuzizza ng'ate tuli ku mpewo? Omanyi kirungi okukozesa omukisa gw'oba olina nti weewaawo lwaki omuziza ekintu ekyo n'enkitta bwe kityo nti ku ssaawa eno ddereeva bw'aba akutte emmoroka y'aba alina obulamu bwo olina okugenda ne ddereeva oyo bw'oba ovaamu bw'aba akuvuze bubiri Omuganda naye muvubuka oba mwami ggwe envugayo nkyamu kankusabira abo bootwala nabo batuuse buki bulungi. Kale nno n'ebigambo ebyo kyamazima nina essanyu lingi nnyo ate sinze wabula tulina essanyu lingi nnyo nga famire kubanga ekyamazima kati ku ssaawa eno okulaba nti ffe tuli ku mpewo tuli ku mitimbagano egy'enjawulo omwana ali ku mutimbagano ekyamazima olaba nga kya bbeeyi nnyo. Omukulu gwe bayita Simon okkiriza otya omuwa omwana wo nga tomumanyi? Mukulu mwesigawa Layimoja omuwa omwana Layimoja yajja mu kifaananyi eky'obuntu olugero luga nti eriiso erinaakuyunjira embidde n'ettooka oba walirabye bwe natunulira Simon ekyamazima nga gy'ava yakuzibwa so si yeekuza n'olulimi lwe n'ebigambo bye mu nnyinnyonnyola ye nga biraga okwagala n'obulumi n'okwagaliza. Y'ensonga lwaki Mukama yanzikiririzaamu n'aŋŋamba Simon muwa omwana Layimoja. Embeera eyo n'ekibba baana byonna n'otatya. Anti laba babba ng'oli tomumuwadde naye nze nali mumuwadde buwisi yamubba era nali siyinza kuteekawo mbeera ega nti amukoze eki kubanga ekirungi nti waliwo terms and condition nti bwe namugamba nti oluvannyuma lw'ennaku ntono ku bazadde babiri kugenda kuba akajja alaba omwana oluggi yaluggula era ennaku ezo bwe zaatuuka namukubira nampa endagiriro nasobola okutuuka bulungi nnyo waali omwana era ne musanga ng'omwana ali bulungi mpaka nakati. Kabaka Mwanga yatugaye tadda mu kyalo. Kituufu. Naawe wakkiriza omuwoya abeere mu kibuga? Ajja kudda ng'amaze okumaliriza ekyamuleeta wano obutadda mu kyalo mutuufu kuba kati ssaawa eno bwe muzzaayo kitegeeza nti mba mumuzzizaayo mukozesa mirimu gya mu kyalo nga tagenda kusoma naye okuva lw'amaze nti amaze okufuna okusoma ku ssaawa eno ng'amaze okufuna akawunti egguddwawo ku lw'okubeera ye alabike nti atuusa obuvunaanyizibwa bwo atuukiriza okusoma kwe nga bwe yaga nti njagala kusoma kuba omukulu ono yava dda nga ngamba ati taata mbadde njagala mbeere dokita nange nzijanjabe ku bantu. Kabaka Mwanga mu maaso ga taata lwaki njagala twongereyokko lwaki wagaa nti tosobola kudda mu kyalo?
ensonga kwe nava neyanza nnyo mwenna abatulaba taata wange ono mwagala nnyo lwa nsonga ku kyalo kwe twakulira ekyamazima waliwo ennyanja era twali tulunda ente bw'aba atunze ente nga bwe tujja school fees bw'aba akamya amata bw'agatunda bwe tujja mu school fees naye ng'ente ezo tuba tuzitutte ku nnyanja eyo okunywa amazzi ekyamazima eggobe lingi kwega yali akindaga kwega nga ndaba nga ntulugunya banaye temuzanyira mazzi envubu ziri mazzi abantu bafa amazzi nga nze ndaba kwegamba abaana banyumirwa naye kale mwattu namaze kiraba era ekitange bwe yali nga ngamba nti balinga nalina bakulu bange nga taata nga bo bagenda kapiira naye nga nza ngamba jja tugende mu mwanyi era nga nanga akindaga ebyo byonna si byotya okugamba era si woosinzira ogamba nti todda mu kyalo twagala bakkozese obutagenda mu kyalo nina essanyu kubanga ngenda somera mu kibuga kati sigenda kudda mu kyalo lwa nsonga bye nali sirabanga. Dadi w'omwana njagala otutangazemuko owulira otya omwana akavidiyo ke yakola n'ebintu byatuuseeko gwe nga taata era omwana yali asoma ekyamazima omwana yali asoma era yali amaze ng'ayingidde P7 okusinziira ku nsoma yaffe ey'ekyalo ku masomero gaffe standard eriyo nga nnungi kuba yali emuwadde yali emuyisiza ng'agenze mu P6 ne bwe yazze n'akola interview kyamazima nga kyetaaga kadde mu P6 standard esobole okuba ng'esituka ki bulungi asobole okutuula P7 aleme kugwa so nti omwana ono mu kuzannya akavidiyo kyansanyudde nnyo nti singa yazannya vidiyo kubanga ekyamazima nti waliyo vidiyo z'olaba nga tokkiriza n'abaana bazirabe era nkakasa nti singa yazannya vidiyo nga vidiyo gye yazannya nze ku lwange nga tensanyula ne wano singa siriiwo era ekyo sandi kibaddemu nkibuukamu mangu kubanga ffe twakula nga tuli beetoowaze nga tuwa Katonda ekitiibwa nga batulaga empisa ng'ekyamazima nga obwakabaka tubwagala. Kabaka Mwanga livaawa wakaawo mulikozesa nnyo ekintu kya Kabaka Mwanga bwe ngenda okukulambululira kitanga nzaala yayitibwanga omugenzi Festo Mukasa akalamidde ku Mutala Makondo Kiwangala kwagalamidde naye nga y'omu ku baali aba 7 be bantu abalwana Ssematalo owokubiri kati ekintu kya Kabaka kyo kiri mu musaayi ne mu famire kati ye omwana okukiwulira nga yeewuliramu naga nti Kabaka Mwanga yasinziira ku kinyusi nga ne bw'otuuka ewange mu ddiiro ng'obuuziza Mwamireyi moja ekyamazima certificate ya buli mwaka mweri afazaali ne bw'ebeera ya 15 naye nga mweri. Abannayuganda bagamba bugambo ki okuba okwagala omwana wo ekintu kyenkubiriza abantu bonna naddala abazadde ekyamazima tutwala obuvunaanyizibwa twagala abaana ate tuokusingira ddala tutulengako n'abaana n'omwana omanye kikyakola ki kyayagala nze mbadde ntuula n'abaana ne mbabuuzaamu nti naye mukulaba kiki kyembanyigiririzaamu wewawulya dde ndi kitammwe naye kiki kyemulaba kyembanyigiriza muyinza oga nti ate okubeera okusiiba kwawaka wano nti mutuufu kutuluma kubanga situsamba ku mupiira naye abasajja badde bagira ne baligitamu mu lujjaawo ne mbagamba kakati nti musambyeko ku kapiira omusaayi gutambudde nti kirabika mumaze okukola mudduyi kati tulumbe mugende mu mmwanyi abagenda mu nte mugende mutwale ente ab'ennyana nti mulabirire ennyana naye byonna sibyogera ng'ayina amagana ne mmwanyi soogera ng'ayina amasamba naye ku ekyo ekitono kye nnina kyembadde mbeeramu n'abasajja bano nga tulabika nga tulwanyisa obulamu okubeera obulungi. Omwana yafunye essomero. Yafunye essomero. Brain parent Bukalango. Liri Wakiso. Neebaza ne sekwebaza yenna era abo bo ninze n'olunaku lw'enkya nga ntutte Kabaka Mwanga okugenda okujoyininga emisomo gye. Mutuufu basimanyi nja kweyala na ku ttaka. Bo bayite ku nze kubanga amasanyu nina maki amangi. Abantu bangi bali mu ggwanga wano. Naye ng'ekyamazima kale abamu bagaba obuyambi abalala tebasobola bukola ki naye omuntu okulabika nti alumiriddwa nagamba no tukwate ku muntu oyo ku myaka egyo gy'aliko okuva lwavuddemu ng'ayina mu talenti ye tumuyambire okwalabike ng'azimbirako ekintu
okubeera balubu ya family. Nga tonebaza somero abugambo ki bwogamba na Uganda kuba bayagadde omwana oyo na Uganda mbebaza wadde mulimu n'ebisoomooza kubanga eriyo n'abavaayo ati nze taata wa Kabaka Mwanga mwana wange mumuzze mangu gyali naye nga nze ngamba manager mwamireimo ne mugamba gwe guma ajja nakwata n'omwana wendi tugende oba ku DNA gye tunaakimalira kati nze wensabira bajja ne bamwesibako abakulu bajja ne besibako omwana naye okutwaliza awamu nebaza bannayuganda kubanga abadde tebatumanyi naye basobodde otumanya mu mbeera y'omwana ono ate ne bamwagala kubanga ekyamazima ntambuddeko mu kibuga n'omwana ono naye ng'oyinza oga nti yakulira muno ng'ate mu kibuga mulimu omuntu eyazaalirwamu akuliddemu akaddiye naye nga mu kibuga bwano tamanyikiddwa. Lwimoja mu famire yammwe talinamu musaayi yadde muvubuka muto neeto muzadde ogamba leero yagufunye era nakati ampita taata era naawe bw'oyita batabani we ye first born ye last born alabika ye first era nina omugugu munene katumale kumaliriza ebyomukulu ono agende ku ssomero sijja mwebaza ate sijja kusiima kuba Ssaabasajja yasiima wabula nina omugugu munene okusiiba n'omwami oyo oba okujja nange nentuula ewuwe nenemera ku mulyango nange oba ntambuza empaka gye bamuzaala kubanga ndaba ng'ekyo nakyo bbanja ki kuba yasobola okujja n'asalawo n'anona omwana okuva omwana okuva Lwimoja bwe yamujja mu kyalo yalazeeyo omwana taddanga maama tamumisinga amumisinga naye ng'ate maama essanyu ly'alina gitirivu byonna mubadde mubiraba tubikwasaganya byonna ku social media ebadde bitambula omwana byakola abamuyita jangu wano suuti yali tazambala n'atandika okwambala byonna mubadde mubiraba okwogera amazima kiba kirungi nnyo ebintu ebyo tubiraba mu ndaba etya kuba kati omulembe gwa seereza muntu okwata akasimu n'osobola okusangako ebintu ebyo byonna kati olw'okubadde ekintu kyali si kyetegeke kyamazima ofuna woolaga nogamba munnange nkola ki njagala kulaba ku Kabaka Mwanga tikuli data naawe n'otoola ettano noga tuteekeko data ne mumulaba n'ogendako ewa muliraano n'ogamba bangambye essaawa bweziti nti Kabaka Mwanga agenda kubeerako ku TV n'ogendawo Kabaka Mwanga n'omulaba ne muvaayo ng'essanyu libakola ki naye nkubiriza abazadde bonna naddala nkubiriza abantu abafumbo beewale nnyo obutabanguko mu maka kuba singa Kabaka Mwanga yagenze okufuuka Kabaka Mwanga nga mu maka mulimu obutabanguko essaawa eno singa naye omukisa gwe tagulina kubanga olwandiwulidde nti taata omwana amutadde agenze nnyina yandizze naga nti omwana wange tomuwonga nange bwe yandibadde nga yagenda ne maama ne mpulira nti omwana yazannya vidiyo baamutwala nti waani gw'owonga so twandibadde tuli mu kuzannyira mu mukisa gwaki kati kyovola nti obutabanguko we bubeera muba muli mu kuzannyira mu mbeera z'abaana ate nga bagenda okufuuka ab'omugaso kati mwe muba musazeewo bafuuke emisege mu kitundu tugamba bw'alikula ajja kwesimbawo tetumanyi kifo eyo saidi zeewammwe era singa kyali kisoboka yandifunye eddagala erigoba abasezi mu kitundu izitru eyo bali abantu ekyo sikimanyi wanje akiwulira abiwulira naye nga naawe bw'okiwulira naye bwakikola ki kuba nange mbuziza taata kituufu tebaliiyo era tembusobola tambula kiro tebaliiyo mukulu Lwimoja tiyandituuse naye olaba yatuuka ekyamazima tebaliiyo neyanziza nnyo mukama wange abatulaba n'abatuwuliriza ebigambo bye ŋŋamba omwana ono ngenda bigamba ono naye nga baga nti mbulira abali wansi abali waggulu bakole ki bawulire Kabaka Mwanga nkugamba ebigambo bino nti ku mpisa z'ovudde nazeeka njagala osinzeewo obusinza so si kukendeeza Muganda agamba katono nnyo njagala osinziire ku mbeera gy'ovudde waawo tewabadde wabi ate tewabadde walungi naye ng'ate wabadde walungi kubanga yewasobodde okukolera okutuusa mu mbeera etya wakati waba wabi naye nti nze kyenkuutira omwana ono afeeyo nnyo okusoma mukulu Lwimoja yaleeta omwana ono Kabaka Mwanga naye omutima gwamulumiriza n'agamba ate waliyo ye yali ayoza ebintu bulaaza wa Kabaka Mwanga naye najja n'amupiikinga naye n'afuna essomero era naye nkyansuubira agenda kujoyininga emisomo gye waawo kale wakyaliwo ebibulaabulamu naye tusobole okulabika nga tumukola ki tumutwala nti abakulu bano mbasaba ekintu kimu tebagenda kuzitowererwa nsi nga basomye
kati omukisa ke gulabiseewo nti tufunye abatukwatirako njagala bakole ki balwane ennyo basome. Kati awo wenkubiriza bannayuganda nenkubiriza abazadde ffenna tubeereko n'abaana nga tubawumbawumba okulabika nti bafuuka ekyo. Bannayuganda bagambye omwana omubuulirira ave mu politics ng'akyali muto. Ekya politics nkakasa nti waliwo ekintu ekiyinza okubeera okusinza ku myaka gye nga bw'ogiraba. Kubanga nange kenyini bw'ombuuzizza nonga nti oli kansala w'NRM ako kayisizzaawo. Kati noono waliwo ayinza omumuvuga oba oli awo n'amutomeza naye nga ye mu kujja tiyajja nti ali mu politics. Teyajja ng'ali mu politics wabula ye yajja ng'azze olwa talenti ye bino ebimu bijja ne bimutomera. Kubanga bw'oddira okusoma n'okugatta mu politics kiba kikoze eki era we mukuutirira nti asooka atunuulire kimu kusoma. N'ebyo byonna kwesimbawo ebyo bijja luvannyuma ng'omaze kukola ki. Lwimoja alina ekirowoozo ky'omuteeka mu comedy bw'afuuka w'amaanyi gwe taata tobiyingiddemu ate omwana n'omumuggyako. Comedy si muzannyo si kintu kibi. Tulina muzeeyi Kalali muzannyi wa comedy. Muyimbi azannya comedy asobodde okubaako waatuuka nti comedy guba mulimo oba nakitone nekifuuka omulimo ate kisobola okugaggawaza n'ofuuka omugagga n'osomesa abaana n'osobola n'okufuna ebintu okulabirira family. Kati comedy gwo gulinga mulimo nti Mukama bw'akuyamba comedy wo n'akwatayo abantu ne bamwagala kitegeeza gwe oyingiza kaki oba oyingiza kasente akagenda okuyamba mu buli kintu. Kati noono akozesa omukisa gwe okulabika nti asoma comedy. Mwami Lwimoja bw'asalawo n'aga nti omwana ono nja mu brandinga kimu ku kimu mufuula omuntu ow'omugaso. It's okay. Toyingiramu nga taata fresh kid kuba taata fresh kid batuuka fresh kid wali taata nayingiramu omwana n'amusikayo. Eyo yali ndowooza ye. Tojja kisobola. Eyo yali ndowooza ye. Okay. Naye nze ekyange ne Lwimoja akimanyi. We twatuuka amanyiwo ate nga kiva mu mitima gy'abantu babiri maama ne taata. Kuliko okukiriziganya n'akawandiiko n'ebiwandiiko n'okuwandiika. Byonna tubirina twewandiika ku mitima. Tewali agreement eri. Agreement eri ku mutima. Kubanga kati bwe ngamba nti mukozese agreement ngende ntereka endagaano ekakitegeeza omuntu amututte. Oba okiraba. Naye nkakasa nti bitwayogera byebyo era omwana ali mu mikono mirungi. Okay. Nga tumaliriza omukulu. Omuganda agamba nti njagala ogonde ng'omutayimbwa. Omutayimbwa nga gukaluba. Naye tokalubanga lyenvu. Kubanga eryenvu bw'olikwala n'olisusa n'olikutulamu bw'oti likutuka lumu. Naye omutayimbwa kugenda gugonda bugonzi bwe guti. Ate nambadde nkyongera okwebaza taata wange lwakuba omuzindalo n'ogusetula. Taata mwebaza nnyo lwa nsonga nzandaze ebintu bingi ate ddala kituufu era yaŋŋamba nange ojja kutuuka okirabe kyeggamba. Ekyamazima amaze okukiraba kubanga ekyamazima amazzi gasa abantu kamala okumala omwaka gumu ng'ennyanja eridde abantu kamala. Bugamba ki wagamba Lwimoja nga tumaliriza? Mr. Lwimoja mwebaza nnyo okuvaayo muzira kisa kubanga mbutuufu abantu ekyamazima osangako batono nnyo abasobola okukola ekintu nga mukulu Lwimoja kyeyakola. Era nkoma kwebaza sijja kukwata tereke nti ndimuwe kubanga sirina ekyamazima sirina kye nsobola muwa ne ntegeera nti matidde. Kati olaba Mukama yagera akebera mitima ebintu biri bibiri. Nze bwe nategeera nti Katonda amanyi omutima gwange nti gwa kisa. Nze nali nsoma kosi yange ey'obusawo. Nali musajja nga omanyi nga musoma oba staboni. Nze nali staboni. Naye amazima ga Katonda abaana bonna be twasoma nabo ekabale gye nasomera. Abaana abe bazze emabega baali abaana 35 era abaana bonna baasomera ku KCN bakimanyi. Nze nali staboni ate nga nze sisoma bitabo. Naye amazima ga Katonda nze tebanzizaayoko sina na retake. Naye ne mmalako kitegeeza ki Katonda yamanya however much I'm stubborn oba sisoma bitabo naye manyi yali alaba omutima gwe gusobola okujjanjaba omuntu ate gusobola okusaasira omuntu ti omukazi nawe n'abeera ali ku ndiri nga talina ssente
sisobola mulekawo. Babloga bavuddeyo bangi ne bagamba you're using this kid as a project. Anti kakati bagamba mbu mukozesa mufunamu ate era abane bagamba mbu simusobola na muze n'omu asijja musobola atuwuliriza mbu sigenda na musobola omwana tumuwa akasente ketufunyewo emitwalo 2 adde ewaabwe mu kyalo akola atya kakati roni nendeeta n'owokubiri ng'omu bagamba sikoze eki sijja musobola kati ate nendeeta owokubiri kati ne basirika kuba ate omuwemba ngamba nnemereddwa ate ndeesa owokubiri bamanyi batyo bandeeta n'owokusatu. So kati mindset yaabwe eri bwetyo. Essanyu lyo lyali ki omwana kufuna wasomero kite oba? Nze kyenyinza ogamba Katonda alina kye yali antumye omulimu gwe yali antumye nkolero n'omwana mu bulamu bwe kuba twali bangi abaali bamunoonya kyonna mukimanyi bannamawulire abasinga twali bangi naye Katonda yawanze ekisa n'angamba gwe gwempadde ogenda omwana oyo omupiikinge omufuula ensonga awamu ne famire eyimuke. Kati nze kisinza kugamba nnyo brother Ron nti oba nze nali nakwata peni neŋŋamba ono omwana namufuna ngenda kukola kino kino obula neesanga nga ngeze nemugjayo bino byonna bye tuli mu kukola tubikola mu kisa kya Katonda. Kati nze nganze ideology yange njagala ono omwana mu branding abeere celebrity ana maintaining atagenda kuggwako lumu ng'abamusinga ebadde balowooza nti oyo wa mwezi gumu bangi abagambye mwezi gumu kitundu. Kati ngezaako laba nti mu brandinga oba nti comedy gwe mulabyemu ne tusooka ne tukigezesa okuba kuyimba ndowooza lwali namuteekako ne mu studio. So wazudde ki comedy music bane byonna bisobola. Kati what are you going to do? Byonna agenda bikola gwe toli presenter toyimba byonna tobikola naye ajja bikola ali noba presenter agenda kuba presenter gwe linako kati he's going to be a presenter ate wano. Yes gokakana wanji. Yes talina kyatasobola. This guy is talented. Omwana omulala naye omuleese this load zonna eyo load yonna eri ku ggwe. Yeah era nagamba ina omwana ewaga. Yeah nina abaana babiri bato baseeko bali kuba ne bali oyino. Yes yes ebyo byonna ki omutima mulungi kulaga bagunaggwanga nti oyina omutima mulungi. Sinza abikola Ron. Katonda yabikola yakola emirimu gye through me. Nze nina emirimu gyange nina giteeka eri omukwano we nkole this charity nyambe tumaliriza rali moja ebintu bijja maaso awo ate ne mwekya biyinza okujja maaso eyo ate ne mwekyanga nga bwe twala Daddy wa Fresh Kid bwe yajja n'ajjako Francis omwana. Anti era mu mbeera z'obuntu era ebitasobagana tebibula. Oli mufumbo? So oba oli mufumbo kiriyo mubulidde bafaani baloni mufumbo akizzeemu. Asiri mufumbo nga onoobeera ewaka n'omukyange ngenda nakisose oli mufumbo nti mubaamu kino ne kino olwo ayinza ogamba leero muzeeyi niyinza ogamba muzeeyi awo wakyamu naye kirungi ampuliriza kubanga kino kyenvuga nze kirinamu experience okimanyi bulungi kirinamu experience kya media era ampuliriza binagamba mutabani kale obanga bwotyo bwosazeewo kyekyo era nange ne muwuliriza. So mu mbeera eyo naye obanga waliwo ebinaaba bizzeewo kubeera nga omanyi nti abantu